Gavumenti eri mu kaweefube w'okukendeeza ebbula ly'emirimu mu ggwanga, naffe tusaanye okubeera abayiiya ennyo okusobola okweyimirizaawo nga kino kye kimu ku biwaliriza abantu abamu okukola ekiro ng'abalala basanyuka so abalala nga beebase. Naye ate ensi zonna ebiro bino abantu bakola essaawa 24. Mu mirimu egikolebwa mu kiro okuva ku ssaawa 12 ez'olweggulo mulimu n'abavuga boodabooda okutuuka wakati mu kiro so nga waliwo abakeeseza ddala obudde. Mwanje William, omuvuzi wa boodabooda ku stage ya Blue Room mu kibuga wakati, ye omulimu guno akolera mu budde obw'enjawulo olw'ensonga ezitali zimu ng'obulippagano bw'ebidduka obususse mu kibuga n'okuba nti boodabooda eno ekooya nnyo. Agamba nti wadde takola biseera byonna asobola okufuna ssente ezimubeezaawo ne famire ye, ate n'afissaawo n'obudde okubaako ebintu eby'enjawulo by'akola. Wano ku stage wenkola nina obuvunaanyizibwa obulala, ndi sekuritale. Obudde obwo nsobola okubeera nga nsobola okufissaako obudde obusobola ate okukola emirimu gya stage. Okitegeera kubanga bwe nva ku kkubo ssaawa 4 ate bwe nzira yeekasseebaka bwebasi era mbaako ebirala bye nnina okukola. Omulimu guno agukoledde emyaka egisoba mu 2 era agwenyumirizaamu kubanga gumubeezezaawo ng'omusajja ow'obuvunaanyizibwa wadde nga gunyomebwa abantu bangi naddala abakyala abasosola aba boodabooda nga tebaagala kubaganza. Ono waakulojjera obulungi bw'omulimu gwe toyagala amale. Ab'emmotoka naddala aba takisi abeegumbulidde okubakoona agamba kibasoomooza nnyo n'okwonoona ekifaananyi kyabwe mu basaabaze be bavuga. Piki kuno n'abakasitoma awo ng'omuvuga mugenda wakati mu kkubo ne wajja wabaawo ng'ow'emmotoka n'akola ensobi oba n'ayagala obbatomera. Kyonna ky'okola okwetaasa omusabaze tayinza kugamba nti oba n'abeera sayidi yo n'abeera nga anenya abaleetera ensobi eyo, wabula n'omusabaze ennyini gw'otisse ate ku ggwe kwatandikira kubanga bakimanya babooda muvuga bubi. Agamba nti kumpi buli muntu alemereddwa gy'ali addukira mu mulimu gwa boodabooda ekiguleetedde okubaamu abantu abangi so abamu babeera beenoonyeza byabwe. Muntu yenna gy'ali n'alemererwa enebeera pulaani B. Kaakati abantu abangi nga mumaze okulemererwa mu bisaawo eby'enjawulo ne mujja ne mwegatta wamu. Akuwabula ku by'otalina kubuusa maaso ng'onooyingira omulimu gw'okuvuga boodabooda naddala ekiro kubanga embeera y'obudde eyawukanira ddala n'emisana ng'olina kusinga kukuuma bulamu bwo ebirala ne bigoberera. Weetaaga ng'oyambadde jaketi bulungi ng'empewo terina weekuyita, weetaaga ng'oyambadde engatto mulimu ne sokisi, weetaaga ng'olina headset ng'olina element. Obwe bukumi obusooka okukuuma obulamu bwo. Okwegendereza ekika kya pikipiki gy'ovuga kikulu nnyo kubanga bajaaji bokisa ya bulabe nnyo mu budde obw'ekiro ate nga n'ababatta buli lukya baleeta obukodyo obupya. Waliwo TVS Star eyo ne bweba wagijja ejjo mu kampuni n'ogivuga ku mwendo ogw'ekiro tewaba buzibu. Ne waliwo nga zino zi bajaaji bokisa ne bweba ogivuza emyaka 4 oba 5 sitiru baba kyasobola okukuba ennyondo. Kasule Muslim bakka bulindi mu ettanga mu myuka wa ssentebe wa boodabooda ya stage y'oku Blue Room era avuga boodabooda okuva ku ssaawa 10 ez'olweggulo okukeeseza ddala obudde wabula ono mu budde obw'ekiro asinga kuvuga abantu bamukubidde essimu okwewala bakyala kimpadde. Benvuga abasinga obungi bamanyi ba masimu. Lwaki tovuga buli gwosanze? Ebiseera ebisinga kale bali baba bakumpika ngambe tebaba bamazeewo. Omulimu guno agwenyumirizaamu kubanga abantu abatambula ekiro babeera babbeeyo okusinga ab'emisana nga mu kiro kimu takka wansi wa mitwalo 2 kyokka ku wiikendi takka wansi wa mitwalo 5 nga mu kiseera kino alina pikipiki ez'enjawulo era mwasomesa n'abaana be. Ekinfudde omuwanguzi kuba muvumu neewaayo namalirira nasooka ne mmanya nti nze siina mwasiriza okuleka nze kennyini neewaayo ate nekyesaagala baana bano kubanga nze baba bayinza obutasobola mbeera ya maaso kambaweerereko basome mukama waanaabantuusizza banaaba balinabo kibalagawo kote o basomako kubazi saasoma. Asabye abavuga pikipiki ekiro okwewala okukozesa ebiragalalagala kubanga bye bisinga okubaviirako obuzibu. N'aba boodabooda abalala abakola ekiro okuli Munyole Tone ne Beka Kivumbi batubuulidde engeri gye bakolamu omulimu guno. Mwana nze sina time ntuufu nsobola okusalawo ne ngamba wiiki eno ngenda kitawamu ekiro okitegeera oba ne ngamba kati ngenda batawanga misana paka ssaawa nga 4 nkiveemu. Boda njivuga kiro ntuuka ssaawa nga 9 10 awo 11 nintandika okukola paka ssaawa nga
emu nengende waka. Lindirira abakola omulimu gw'obutembeeyi ekiro nga bakubuulira engeri gye bakolamu omulimu guno. Nze Ismail Nsubuga ne Josephine Lunkuse ku Lwabukedde TV agafuna.